Waliwo abavubuka abeesomye nga bwe bagenda okulemesa Pulezidenti Museveni okulayira ssabbiiti ejja era nga bano batandikidde na kyakutwala kusaba kwabwe mu kkooti eyimiriza omukolo gw'okulayira guno. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Akim Kiiza badde okwemulugunya kwabwe mu kkooti enkulu nga mu kiwandiiko kyabwe bagamba nti Mwami Museveni yalondebwa mu bukyamu era okusinziira ku kunoonyereza kwabwe bagamba nti yasussa dda emyaka egy'essalira ssemateeka wa Uganda gy'akkiriza omuntu okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Mu kiwandiiko kyabwe kibakwanze kalani wa kkooti enkya ya leero baagala Pulezidenti Museveni aleme kulayizibwa. Tusabye kkooti esooke eyimirize omukolo ogw'okulayira. Bwemala oguyimiriza tusooke tupime emyaka gy'emituufu kuba naye tagyekakasa bulungi. Abuusabuusa buli lunaku akuza amazaalibwa ag'enjawulo. Tugezezzaako ebbanga lyonna nga bannayuganda okukozesa amakubo ag'obuntu bulamu agatuweebwa Constitution ya Uganda. Nga okwekalakaasa mu mirembe mujjukirawo okutuwaaka, mujjukira okuba n'okuba eŋŋombe, okuba amalebe, ebyo byonna gaali makubo ga kwekalakaasa mu bulamu. Naye nga yo gavumenti egalabanga amakubo ag'obumenyi bw'amateeka. Kakati mu kiseera kino olw'okuba nabo bakozesa kkooti okutubuzaabuza, naffe tuzze mu kkooti newankubadde tuli ba looya naye tuli bannayuganda abagezaako okugoberera amateeka. Wabula yayogerera kkooti Solomon Muyita akakasizza nga bwe bafunye ekiwandiiko kino era nga bagenda kukyekenneenya oluvannyuma bafune ekyokusalawo. Perusal and further instruction. Usually a registrar will study the file and if it's supposed to go to a judge, they will send it before a judge. If it's something that can be handled by a registrar, it will be handled. But for now, it is one of the normal cases that come to court. It has come, it has been registered, and it's being forwarded to the registrar for further instruction.